Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasage manya gange yonna gye musinzira okubanga mutulaba mbategeeza nti tutunulira abantu ab'enjawulo mu ggwanga Uganda, tutunulira ensonga mpitirivu nnyo mu ggwanga Uganda, tutunulira abakola amawulire n'abeetoololerwako amawulire mu ggwanga Uganda. Era nga in our other special episode tuli n'omukulu amanyiddwa nga Kamodo mwami Muwonge ajja okubanga atweyanjulira mu bulambalamba amanyage. Omwami ono gwe tulinayo lunaku lwaleero muwagizi w'omupiira gw'ebigere, awagira omupiira club, alina club gy'awagira, at the same time overall nawagira ne Uganda Cranes okutwaliza awamu enamboole neyo yonna gyebeesambira omupiira. Gwe tukyalidde olunaku lwaleero tumukyalidde mu makage mu bitundu by'e Kagoma, era nga tugenda kuba tuwayawayamu naye tujja kutunulira obulamu bwe, tutunulire n'obuweereza bwe mu kisaawe ky'omupiira. Tutunulidde bannabyamizannyo bangi nnyo, of course wetuze tukyalira bangi nnyo, abaweereza ku radio, abagusamba, bakooki, n'abateekamu essente. Naye this time round tusazeewo tutunulire omu ku basinga okuwagira omupiira mu ggwanga lya Uganda, era nga ono amanyikiddwa mu Uganda, East Africa, Africa n'ensi yonna nti buli oyogera ku kigambo Uganda Cranes n'ekigambo kufuuwa vuvuzera oba omulere guno, erinnya Kamodo liteekwa okujjawo. So tutebwamu ssente kampani zino wammanga. Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeyawo, nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates, ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri. Bettanire bannaffe aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road, nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka, omuli furniture, omuli ebyamasannyalaze, omuli ebya office, saloon, boutique, gym, restaurant, nyumba n'ettaka. Era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo. Beekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda, nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala, weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa e Katwe awo ku Sapoba Building, nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuteerayo locksmith, ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras, ozikonfiguringa n'okola maintenance gwe yaziteekayo edda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China, nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company, nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteeganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula, aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi, bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula, ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa, ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi. Beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy, nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling, nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate, bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obe
n'obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Alwada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa. Buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Nsaba mukulu Kamodo obuuze ku balungi abatulaba mu kamera. Mbalamusiza mwenna abalungi abatulaba ku TV. Amanya nze King of Zera Kamodo. Amanya agange amatuufu gennyini yenze Muwonge Joseph neddira Ngabi Nsamba. Akabiro Jerengesa. Kamodo obulamu bugamba ki? Bulungi. Obulamu bulungi. Bugenda kati bubeera obulungi kuba engeri batutaddemu nga bagalayo abantu bibiri. Ndoza mbibiri ebyo nyinza okubaayo. Essanyu eryatandise okuba nga linzijjako. Okay. Kuba mbadde mpumudde ebbanga ddene. Nga sikyasobola sijogezaako okuva korona lweyatandika. Badde siddangamu kuwagira mupiira gwonna. Okay. Naye kati essanyu nina lingi. Okay. Mwabe ebibiri nina okubaamu. Amawulire g'okuggulawo ebisaawe by'omupiira n'emipiira okuddamu okutojjera gaakusangawa era wawulira otya? Wagafuna otya? Gansanga era nali ku TV ate faala tambula era tulina kuwulira ku TV. Ne batugamba bataddeko baki basambi. Naye ate nawuli ekyasinze okunsanyusa nnyo okuwulira nti n'abawagizi kale batuwaddeko ebibiri. Essanyu lyasinze ate nali okumpisa obulungi ennyo. Okay. So weeteeseteese otya okuddamu okuwagira omupiira? Lwakuba kati wano sinnabatandika kutambula nnyo ogenda kutandika training kuba n'omupiira gwaffe ogwasoose ogwa Viper saabaddeyo. Sinaakuba bulungi fiiti ebbanga lye mmaze eddene nga sigifuuwamu. Naye kati n'otandika training natandise okuba nga nkoonakoonako. Esobola okuba ziramu okudda ku fomu eri gye nali ndiko ey'amaanyi. Training y'okufuuwa vuvuzera ogikolerawa? Ntera gikolera ku bisaawe. Naye kati essaawa eno era nina kunoonya kisaawe kyenyinza kuba toyinza gikubbira ano mu bantu ngeri gye mba nkozesa sawuti ennene era mba nina kunoonya kisaawe nno gikubbira obulungi nesobola okuba nga ngifunamu. Bw'oba ogikubira kuno ku kyalo waliwo obuzibu? Abalina ku puleesi osanga lwe batwala emulago ne batandika obbateeka ku macupa lwavuzera eno. Wali ogifuuyemukko wano ku kyalo ne wabaawo okwemulugunya ewa chairman oba kwerosi? Tebasobola kwemulugunya. Lwaki? Nabo bajagala. Era bwe mbanga bangi kubanga nga kati nga mwe muze nga munneetaaga. Ne munga Kamodo soko ogitukonderemu. Nesi yajenjero nti ngenda gijjayo ngifuuyire kuno. Batono nyata bagimanyi nti njikuba. Era abazinga balabira ku TV. Ngaga Kamodo huyo tumulabye naye ejufu wano so agifuuyirawo tekisoboka. Mu biseera by'obwetaavu by'obwokwerinda oba okwekubirira enduulu osobola okugifuuwa negoba ababbi oba neeyita abantu okudduukirira nga waliwo obuzibu? Ekyo mbadde sikikolangako. Muzeera yange mmanyi ya mupiira, mmanyi mupiira gwokka. Kubanga kyemmanyi nti bw'ogamba abantu bayinze naye era bwe bwanga onsanze kati ng'obadde ozze kubba wange naye ntandika ogikuba kuba mmanyi waliwo tabbu ewa Kamodo. Kuba nga yatandise kuboggola n'ennyenje zikungumuka ow'emaganjo yagiwulira. Etuuka emaganjo? Etuuka. Kati ekubaka Namboole nebanga nogadi eri wano kumbi naye ng'anyinza okubeera eri wa VIP nga yagiwulira ng'eyogera. Naye ate kati wano paka maganjo bagiwulira. Wano paka maganjo. Bwe tukwata okudda ematugga Kawanda ekomawa? Eyinza eyisaako magundiwa. Kawanda eyisaawo? Eyisaawe Kawanda. Eyisizaawo ddala. Eyogera nnyo. Eyinza okutuuka mu wattubaawo? Etuuka. So interesting. Abalungi abatulaba tuli ne mwami Kamodo. Muwonge omwami ono muwagizi wa mupiira ogw'ebigere football era nga yeegulidde erinnya mu kuwagira omupiira at the same time ye okuwagira kwe
ayita mu kufuuwa instrument eno oba ekivuga kino ekimanyiddwa nga vuvuzela. Vuvuzela eno yayatiikirira nnyo mu World Cup eyali e South Africa owa 2010 mu June awo. Omupiira ogw'ebigere ogwo we yayatiikirira ennyo, then naffe ne tusobola okuba nga tugimanya vuvuzela eno. Tumukyaliddeko ewakaawe mu bitundu by'e Kagoma wano we tumusanze, tunyumyanyumyamukko naye wano ne wali. Of course tujja kuba tumanya ebintu bingi nnyo ku mwami Kamodo. Njala tutandike ne abantu baagala kumanya mwami Muwonge yani era yinze Muwonge ate aze Kamodo. Bakuzaala oli mutabani wani wakulirawa? Nze okusinga nakulirawo obulenzi Luweero. Era nogenda otandika obulungi okuwagira omupiira nawagiranga byange nga mpagira essomero liri abaliyita Mulusa Academy. Lyali ly'amaanyi eryo Mugundi mu post primary. Baali bakyanga omupiira. Kati ne fufa genda okundaba yali ya mukulu Mulindwa bandabira Jinja nga tuze mu mpiira gy'amasomero wa eja secondary Jinja. Banyovuzera okuba ne tiimu yange ya Mulusa yakwata kyakusatu. Mugundi masomero gonna agaaliyo yakwata kyakusatu ne tugenda Mugundi mu East Africa ezali Dar es Salaam. Yali Nyakuru Kenya. Negenda nekiika nenyumirwa nnyo era okuva olwo ne bampa tiketi enyingize Nambole yasookera ddala. Yali South Africa nga yejja nanga Kamodo ogenda kuwagira omupiira ne bampa tiketi yange nengende Nambole gwe gwasooka okuyingira Nambole awo nyenze nali obulamu bwe bonna bwaliwo obulenzi. Wobulenzi eno gye bakuzaala? Banzaala awo Kikoma. Taata wange yali abeera. Taata yafa? Yafa dda. Kitalo nnyo ate maama? Naye kitalo nnyo. So mu bulamu bw'okukula wano omwana ng'omwana akula wali okola ki nga tonatandika bino byakuwagira mupiira mu Lusa Academy? Wali okola ki? Natundanga nyoze natundanga bintu bya mu katale. Akatale kano kayingira olina emyaka emeka okutandika okutunda akatale? Katale ki waliwo omudaala nga guli station ndi oba wali mukamubuulo leero kali eno leero kali eri? Ako nga kensingo tambulira nga mutambulira ku loole waggulu? Ku loole waggulu eyo. Era nga tuvaawo obulenzi tambula tugenda bakaliridda wanze natandika ndi mwana mutokola. Kwa natandika nina emyaka nga yali nga 15. Kyekyakutuuka ku tewasoma? Saasoma nnyo. Wakoma mu kyakomeka? Okusoma bayo saasoma. Tewalinyirayo ddala? Nemanya ekigenza okuntunda obulamu bwange. Nina okunoonya ate ekisinga okumbeezesa ennyo bantu nabanga banjagala ennyo. Kamodo, bw'otandika akatale kano okutunda mu katale ku myaka 15 capital asookerwako ddala watandika weetikka migugu oba wayinamu omudaala oba wayinamu ebyettunzi bye wali otunda? Nze nagenda ku loole era ng'oli bagambye nti twalira ekintu waneeno nga sinza gaana kitwala era nakyetikanga nekitwala byemasobodde era nga sikola ki sibisitula naye nga byemasobodde nsobola okgenda nenkola ki ate nenfuna oli nga adda alina emaali nanga jangu okole ki onyimbireko kubanga nenyimba bwozisitula bwozizaawo bwozikuba wansi paka ate wenafuna naye kakapito kange nemba nga ndisonze obusente bwange nanga neteekawo akamaali. Okuyimba omudaala guno okuyimbira abantu omudaala wayimbiranga sente mmeka? Nga ayinza okuwaayo 5 nga munyuse olunaku. Ate okwetikka emigugu gino weetikkiranga sente mmeka? Bayisobola okuwa 5. Ate okwetikka nga kuba kwalayisi kuyimba? Kwalayisi nnyo. Oli agenga ujira wano ku mmotoka guyingiza wali mukati ku mudaala gwange ng'akuwa 10,000. Ate nze naali kitutte nti being nti wano mu kwetikka emigugu amaanyi gaba mangi because okuyimba amaanyi tegaba mangi. Tegaba mangi nnyo naye munna. Ani yasetinga emiwendo egyo nti yeetikka afuna ntono kwayimba? Be bamanyi. So bw'otandika okusavingayo n'ofunayo capital n'otandika nawe n'obeera n'omudaala ogugwo ng'olwotunda ki?
nali sinazi kyesatunda kuba gundi munyogo wali omunyogo agira gwa layisi guno gwavanga Kenya gwali janga gwa layisi nga 3.5 overa 3.5 nga 10 nosubula omunyo nentandikira awo nemba nga nfuna kange nemba ate nga nva kubali ebyokola ki ebyokuyimba. Tutunulire buzibu ki bwe wasanga mu butale bw'omubuulo mu migugu egyo mu bizinesi y'obutale wasanga mu buzibu ki? Obuzibu bwe nasanga omuntu asobola okuwa ekintu okyetike ye tabalirira oba tamanya myaka gyo tomubuulira kikulu gwe weetike mugugu gwe. Waliwo yantikako ensawo y'amanda nga njija kulole nina ogisaza paaka obulenzi naye yatuuka nennemerera nenjisuulawo gaba gonooneka talina kyeyampa wadde era nakwata nagiwa omulala nakola ki natandikira oh my god kagamba ate ekyo kyo kyanuma nga yali padde afazaalika afu ate omugugu wali togugusiza boto babuulira oba kasito ye kasita akubigika bakukoze eki kiba kiwedde olina otambuza ekintu kyepaka asasula omugugu gutuuse naye gwa tegutuuse naye nga teke nali ntambuddeko ke kanene naye ngenda okuliranga omugugu gukutuka era nenjikubawo awo. So bwe tuvaayo eyo njagala tutunule ki kyeweenyumiririza mu kwetika emigugu? Kyeniyinza okwenyumirizamu kuba nti kale byankuuma nembeera nga wendi n'okutuuka kati essaawa eno nemba nga kuba gyankuumirangako nensiba nga neetikka ate nga bwengenda nenyimba wali ku ngoye nojja neetikka kati nga bufunayo 5 oyinza okunyukayo n'omutwalo ogumu ekitundu n'omanya nti omutwalo guno kangutereke zino ezo nkozeseeko zino ez'okulya. Abalungi abatulaba tuli ne mwami Joseph Muwonge abasinga gwe bamanyinga Kamodo muwagizi wa mupiira ogw'ebigere era nga awagira Uganda Cranes at the same time ne Vipers Sports Club. Abantu b'ekitende awo tubatumiddeko nnyo Dr. Lawrence Mulindwa owa kitende St. Mary's ne Vipers Sports Club. Kamodo, omulundi gwe gusookera ddala okuyingira e Kampala wali ozze kukola ki? Era gwali mwaka ki bw'oba ojjukira? E Kampala najjangayo kuba nina mba muzeeyi bange kuba nabeerako nnyo emutungo awo ewa muzeeyi wange bamuyita Nsamba nabeerawo ko emutungo era gundi luzira wonna kitintale bugolobi twali wesimanyi kuba nabeerawo nnyo nawe emutungo. So tutunulira okuwagira omupiira Mulusa Academy gye wasookera ddala okuwagirira ddala? Ewedde essomero nasooka okuwagirirako omupiira naye eryo nali tusaaliwagiza na vuvuzera eno nali nina ejjembe nga lyangabi nga lyenfuuwa. Ejjembe ddyo okyalirina? Jembe sirina nali ejjirako ddala kasita nategeera nti eryo ejjembe walijjawa? Naligula nendireeta nentandika oddiga naye nga zibu nnyo lyakola ki lyakufuuwa n'okusinga vuvuzera abaana bano naye kati eryo ejjembe kasita naliteeka waligula sente mmeka? ndoza gyayo emitwalo ng'ebiri n'ekitundu we naligulira. So otuuka otya okuwagira Mulusa Academy? Bakuyita gwe ataasomerayo wafuna otya ekinyegenyege okuwagira Mulusa Academy? Mulusa Academy nali njagala nnyo omupiira nga kuba nti saagusambako olw'obunene bwe nali nina naye nga nali ngwagala nnyo kati nemba nga tiimu yakukyala ate nga y'amaanyi nga essomero liri kumpi ate nga n'omukulu Doosi
nanyi yali gundi ewaawo wa sport soyo nga naye anjagala nnyo ate nga nange kolaki nga mwagala kale nga essomero lyali livuganya nina okugenda nembeerawo ku kisaawe Bukalasa paka natandika kugamba kampagire nga ttiimu yange eno ng'era tunyumirwa nnyo kuba mwalimu ebiseera ebyo nga bamuyita Kinene kati ndooza kooki wa gundi wa Bulemeezi ng'essaza ng'asamba nnyo omupiira era nga gunyumira nnyo nengula ejjembe ly'engabi netandika oddifuwa naye nga zibulya era nalwawo oddiyiga naye paka we naliyiga bwe naliyiga nemba nga lyenfuwa lyokka era nga buli mupiira gulaga ngenderako era nga mukulu dosaga Kamoda alina okugenda tugende naye ku mupiira ne tugenda olwongo osasula otya nga we nawagirira mu Lusanze nga ffe tetumanyira bya ssente ebyo nti omuntu olina kuwagirira ssente kuba nga mugenda bugenzi kasita bakuwa ekyokulya ne bakuwa n'obwokwebaka nga kiwedde ng'olinda nkya diba ani gwe mugenda kukwata naye tetwalinga nnyo ku byagundi ebyo bya ssente isomero lyanalwagiriranga bwereere eryo. So ojje Kampala Mulusa eyitawo egenda okusamba mu za East Africa ez'MP eza secondary era bakutwala e Kenya ogenda ogiwagira yaviirayo mu kyakumeka ewa e Kenya yakola etya Kenya Mulusa Kenya timu teyavandooza na mu kibinja bali bakubi nnyo teyava mu kibinja. Okay, ne mukomawe Kampala. Netukomawe Kampala. Timu yange ya Mulusa ne bagije omukulu Mulina nagula yajjamu abasambi bangi bali mga abasambi 7 basitata bonna n'abakuba ekitende ku ssomero n'akuba ekitende awo Mulusa netandika okuyenjebuka awo yayenjebukira ddala awo kati nga nange ninagoberera tiimu eyo kuba omukulu yali amaze okundabako obuwagizi bwe nnina bw'amaanyi kati nga yali aneetaaga yali alina okukola ki era olwandayako yagamba nti banga bugendi Kamodo tukwetaaga ku St. Mary Kitende. Olwani akugamba? Waliwo mulala yaŋŋamba yali kooki nga tukwetaaga mbaga tiimu gye mbadde nvuganya naye eyo kuba nze nali muzibu nnyo ku gundi mu kwagira eddiba nga oba tukutte ekitende kuba tiimu nali ngyesiga eyaki eya Mulusa nga genda ekitende ng'ate mbadde bavuzera nga njikubira gundi ani Mulusa naye paka nasalawo nenkola ki n'ogenda neŋŋenda ekitende era banyaniriza bulungi nnyo. Tujagala tusigireko ekifaananyi ng'otuuse ekitende dokita wamulabirawo first time? Saasooka mulaba twali 40 mu East Africa era ye teyategeera nti nazze kuba 40 eyo era we natandikira okuwagira tiimu ya kitende natandikira 40 ku East Africa. Tiimu eyasigundi egy'amasomero egya Coca-Cola gyali eyo tiimu ne bagikuba we bagikuba mu kooko aye ne baddamu ne bategeka East Africa nga yawa era nga yeeyo kati nze nenzija nenga tiimu yaffe bagikuba batya nga berukana nkugwa monna bwe bali abavawa egundi ku Mulusa nenga kangende mpagire tiimu neŋŋenda gwe mupiira gwe nasookerako era ekikopo ne tukiyita kya East Africa n'omukulu nali ndi awo ng'atuuse era nandaba nanyaniriza bulungi ennyo naye Kamodo wazze ng'obwedda sina kyemmanyi namugana nazze era yanyaniriza bulungi nandaga omukwano mungi neŋŋamba olunaku lwe nasookera ddala omulaba yanzijjako ennaku yonna yanzijjako ennaku ndaseka toseka nega bannaye baana abantu gye bali era naga bano mupiira gye bali bano yakukuba ekibaasa yampa ebbaasa saakusooka gisumulula nenjirika nengamba
nanga so kuva na eri nali ndi n'abaana ndi mukulya na wao nanga avaayo jangu eno ninga ne tula fenna wali ne baleeta nanga sabe ekyokulya kyoyagala kyonna nendya bulungi musanyu epitirivu naye yankuba ebbaasa olwo nategeera nti kino ekintu si kyamuzajja wamanya ndi kati kyoyingidde mulimu guno mulimu gwennyini okuva olwo seegombaako genda abantu walala wonna baasa yalimu sente zaalimu naye sikyazijjukira abalungi abatulaba tuli ne Kamodo muwagizi wa mupiira tumukyaliddeko tuli mu makage tuli wakaawe mu bitundu by'e Kagoma eno tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange katuwumulemuko tukole ku ssente atovaawo. Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Budu House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Budu House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasannyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras bagenda kukolera alarm bagenda kuwanikirayo solar bagenda kuteerayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Okay, webale nnyo webalire ddala omulungi atulaba tukyagenderera ddala mu maaso. Mwami Kamodo tutunuulire wawagirako Villa. Otuuka otya ku Villa? Villa nabo bandabira ku gundi ku team ku national team. Kati ate nga Villa eyo nali nga nagiwuliranga ebiseera ebyedda nga njulira ku radio Uganda. Naye nga ekyajagaza Villa
nga kuba taata wange yaliwo express yali asambira mu express yali awagira kubaka ne mukulu wange Kamoga abeera Kyengera naye muwagizi waki express ate nabeerako naye Kamoga naye nga ajja tugende mu gundi mu ex nenga nga ekyantamya gundi ex nga buli wempulira nga vireeta ebi nga bagamba okugenda kuyiika bagenda kukuba ki amayinja ogane ngamba eyo tiimu bwetyo siyinza kola ki siyinza giwagira kati nagenda okugenda okutandika okujja n'okuwagira mu tawuni abavira banyangwira ne baŋŋamba jangu ku Villa Park. Ani akuyita ku Villa Park? Bali bamuyita Miracle. Era abujabeera ya kugundi yali abeerawo nnyo ku Villa Park awo. Miracle n'antwala nangamba tofaayo transport waffe. Oba tugenda wa gwe tula butuzi mu motoka. Ngamba kiwedde ate nze kyenjagala. Kubeera ne mu Villa temwali mu ssente nti baali bampa ssente. Kati wafunangamu otya? Kunyumirwa. Nakikolanga lwakuba nti tiimu ngikola ki njagala nempagira nga mpagira lwaki nga si bya ssente bya bwereere. Villa ogiwagira ogivaamu ddyoga nti kati kanzire ku Vipers. Viper engeri gye mbadde mbeera ennyo ku Senime Kitende nga kwentambulira ebbanga ddene. Tiimu eyo yali ebeera egundi ebuyukwe nga mpagira Villa. Ng'olwo eyitibwa? Yali eba Bunnamwaya. Yali Bunnamwaya. Bunnamwaya. Awo nga sigiwagira. Naye kasita yadde Ekitende bweti bepaba. Nali nakudda buzzi ku tiimu. Aba Villa wabasiibula? Ng'obatandika otya? Ndyaba wova toyombye. Mikwano gyaliyo mingi nnyo mu Villa. Naye nali sinza kuleka mukama wange. Kuba kati tiimu yali ekyali mpya. Abawagizi tekola ki? Teyina. Jukira ebiseera byonna ntambudde naye. Simuyinaako buzibu bwonna. Kati ne bwe yali okuŋŋamba obugende Kamodo. Lwaki tutandika kuwagira tiimu? Yali talina nakudda okunjogereza. Kuba era nali mugabuge mukama we ntandika nti okugaana. Era nagabuge kasa sigenze mu Lagibbe oba sigenze mu ki era nsigadde mu mupiira. Nenyingira Viper. Era nze liida waabwe kati. Gwa kulembera abawagizi ba Vipers. Aba Viper. Tutunulira Uganda Cranes. Uganda Cranes bakutongoza ddi ng'omu ku bawagizi baayo era ani akutongoza? Nze yantongoza mu Cranes. Yali era mukulu Mulindwa. Kuba nze era nataku kugundi nga akyali fa president. Yeah. Lwenakoma n'ogenda kuwagira tiimu nga ebadde egenda bweru. Siddanga mugenda giwagira. Era kasavaako bwati. Nange vuzera nagikomya kati ngikomya gundi Namboole. Oba tiimu eyiseewo n'egenda manya teeka kasita tukikubidde awaka. Lwaki tokyagenda kuwagira Uganda Cranes wabweru wa Uganda? Oba twakaddiwa ndooza nnaku twakaddiwa ffe baatusalako. Amanyi baleka bo abafufa basalirako eri. Namanya nti ono akaddiye ne baleeta abeesizi ba langi. Kuba kati langi kati yesinga okukola ate nze kati siwa kwesiga langi. Nga mbadde nkuba vuzera yange eno. Ngikuba weri n'agiwulira naye kati oba baagala langi sisobola gyesiiga. Dr. Lawrence Mulindwa wabeeredde president wa FUFA. Wagenda mu nsi ki na nsi ki okuwagira Uganda Cranes? Tumenyeremu ensi ze watambulamuko. Zino eza wano ezisinga zitambudde Rwanda, Tanzania, Kenya zo nzitambudde nnyo. Ntambudde Zambia, nagenda, nengenda Morocco. Zesize ensasi nzotambulamu. Tunulire omulundi gwo gwasookera ddala okulinnya ennyonyi mwali mugenda wa? Zambia. Tugenda Zambia nali nakadda nga Uganda Cranes yali esamba ne era tatusamba ne Zambia.
kati waliwo abali abayita wansi nembaga banene nawo kasene ne katono bamunantwala waliwo abali balinawo baasi nanga kamodo sente ziki ezo ntono kati bagenda okuŋŋamba oluvannyuma nti leeta akasente tukutwale waliwo abakwagala wano ng'ate omukulu atumiza passport yange nga kamodo alete passport ng'era nali nze mmanyi tugenda yita wansi ogenda kumbe ngo bamaze dde okunsasulira gundi ticket nga tugenda era twayita agune tugenda wa enyonyi yakuyise etya eyasookera ddala ogwasookera ddala kubaje nali yampisa bubi nyonyi yampisa bubi nyolwa kuba nti kumpi era eneye gundi eyaddako emoloko yali yeewala eyesaawa ennyingi iyo nagiwuliriza mpaka naye nga ene yasooka yakuyise etya mu mubiri mutima bwongo yakuyise etya natya nnyo gada omuntu asooka ekintu natya wano mu kusituka okukka omutima nga tegulimu gwali mbire gwasituka agudda waggulu olwo gudda ddi gudde maze kukka okulira amatu gatandise okutta nenga luli amatu gaali gatya nga gegasse dda wano nga bawetaaweta amakono wagiwulira soka ne kuba mu bbanga ndowooza erinnya ebikine oba tugenda naye ngenda okulanga bannaye bonna bagumu nange neŋŋuma nange neŋŋuma nenga waaye ndowooza tewali buzibu okulya kunywa bandabirira bulungi era ebyokulya byo tewabisanga mu buzibu ebyokulya waliwo bye naleka era waliwo emmere gyesiridde nnyo mu nnyonyi omwo nga ntambula lwaki nga zitendabikira bulungi era nga ndyako kyendabye okuleka okunywa era batuwanga ebyokunywa nembaga ecupa yo mugimpeere eddala ebeere wano teddayo ngenda okulanga batambuza paka eri bakomawo ne omwana agindeta n'agimpa nga awo kiwedde ebyokulya bukyayi bwammwe tulina eno embeera y'okwagala okweteewuluza okufuna okukyamira wagendako obakyamira ekyo kyo nali nina okikola teyakuba nagendako ne muya VIP twali tugenda e Morocco nagaa zo nino girambula butongole nagendako mukana akaffe nengendako n'aka VIP zonna nazigendamu ezo nga kali katya kalungi nnyo era ng'ennyonyi Kamodo ofuna otya passport era omukulu byonna ebisinga bitambulidde ku mulindwa passport yangamba olina otandika otambula toyinza kubanga gw'omwagizi w'eggwanga wano akyasinze ngaye tolina passport era bazinkolerako awo ennyini balina abasambi b'omupiira baali bagenda okufuna passport nange zange nange yange yayitira yajja nayo abasambi banga bugambi genda ali gye nagisayininga nenjifuna buli muntu alina engeri gy'akolamu ebintu bye abantu bafuna akatabaako abamu bakatwala ewaka ne bakatwalira ab'ewaka ne bakasabira buli omu akakola gwe passport wagikola otya nga wakagifuna amazitwala mu kkanisa babasumba baabwe ne bazisabira buli omu alina kyakola nze sirina kye nagikola era nakwata katabo kange ng'egye nali mbeera nzekka ne ŋŋamba nenjejjako nenjitwala ewa muganda wange ekyengera ne mugaa akatabo ako kankuumira era mukyala ye yakatereka era we nali ŋŋenda nga ŋŋenda ogenda nkoze nti ŋŋenda nejja nenkamusa akatabo kange neŋŋenda kuba nasula nakubayita neŋaawe nasula ewala ennyonyi yasokerera wasula ku Ntebe Road nasula ku Ntebe Road kubayita lwaki nga sirina bwe nva gundi eno genda ate kugwa Ntebe neŋŋamba wano wajja kuba kumpi basobola okunzijjawo netukolaki netugenda era bampiikinga netugenda ku kisaawe tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasege manya gange tuli ne Kamodo muwagizi wa mupiira ate nga taata ate nga musajja businessman era business okyabirimu ndi mpola mpola naye nga era mbizemu wane no gundi wabadde atandikidde wa covid awo
ng'emipiira bagisibye ate ng'olina okulya toyinza kubeera nga tolya nenziramu nenjiragira awo ku ennakivubo abantu abasinga bwalina bagereesanga abantu abatakulabyeko abatakumanyi nga bawulira nti Kamodo atunda butwa ennakivubo awo ku kisaawe kituufu nalinawo gundi awo omudala gw'obutwa container village awo naawo wenyini wa ku nnakivubo nga bubeerawo ng'otunda butwa obutta abantu obutta bwali butta mbiwuka ate obw'abantu lali sibulina ani abulina simanyi so obutwa buno obuyingira otya gundi container village awo ng'omuntu omujagujagu olina okuyiiya embeera ate nga buli mu ssente toga ati muli mu ssente buli mu ssente empitirivu obuteeka awo noba nga olunaku okubayo 10 bizinesi simbi ani yakuzigirira okuyingira obutwa waliwo era omukulu gwe twali naye yabutandika netutandika obuyingiramu awo netutandika nga okukitambuza waliwo ekyoka wezajjira zezegundi ebiyenje ntusaza koloboza ezo nazikolamu nnyo sente nyingi era zambeezaawo nnyo obuvaamu otya obutwa ali saagala nnyo butta naye kwega kati bwe nagenda ngejja okutambula okwo nga kummenya okugejja mu linnya okugejja mu sayizi nga wootudde erinnya sidde ne kunze ku bizinesi nga mbadde nkola sidde ne kunze era mba nsigala nkola ki nga nkola ekyange ow'erinnya nsanga nga ndi mu cranes oba ndi kuki ku Viper awo ojja okuleeteramu ebyerinnya naye mba nga ndi zigyemu ebitiibwa byange nga ndi ku byange ebirala ebimpa akasente tombuulira kano akantu akagamba akatemesa ebiku biyenje ani akayiiya era waliwo mukwano gwange awo era omugagga yakateekamu ennyo gundi n'akayizi naye saalinze abantu balowooza akantu ko gwe wakayiiya asinze so obutwa bw'emmese buno biyenje biki nkukunyi wabutambulizangawa nga wegambye ku nnakivuba awo twalinawo mudaala ne ku container village olwo walina akamotoka kange nga katikka ne kagenda wetuba tulaze wonna nabutambulizanga awo mpola tebulina ngeri gye bwakukosaamuko nti oba obukuttemu ne weerabira n'okwata oba mu feesi oba mu kamo oba mu nnyindo oba mu matu mpozi ekyalina ekibuzibu gundi kyoko eyo kyoko yalina ebuzibu yokka waye nga yo ogikwatirako bonna ogitukwata ku lususu yo ng'eyokya naye nga olina okuba omwegendereza nga tokolaki bwobanga ogikutuddemu nti oli ampayako 5 ate nga wekasingira okufunira ennyo nga okutuddemu kuba ekibadde ekyemmeka eky'olukumi ngaoizo kijjamu 2 5 wabusuubulangawo obutwa buno era ku container village kiki oweenyumiririza mu butwa okubutunda kyogaa nti kikino nkirabako nakigula mu butwa bwa mmese bingi bingi kuba bonawo ate bwantunda nnyo nnyo era atamanyidde ku mupiira nga atakumanyira kuki mu butwa ku kirala omulungi atulaba yonna gyosizira okubanga otulaba nkutegeeza nti tukyalira abatutumufu mu biti ebyenjawulo ne tubalaba ne tunyumyamuko nabo wabula nkutegeeza nti oli ku Extra Digest mugoba nsonga katuwumulemuko tukole ku ssente tukomewo tovaawo Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika ebyenjawulo aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire
Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo beekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa e Katwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuteerayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Kamodo njagala tutunulire Uganda Cranes ensi abantu bonna abawagira omupiira batuuka time nga bamanyi ggwe ne Uncle Money. Ebweru eyo abantu balowooza nti bagereesa abamu balowooza abamu bakimanyi buli omu akyogera luwe nti mwayina embiranye ne Uncle Money yali y'amaanyi nnyo. Embiranye yava ku kyera eggwawo etya oba ekyagenda mu maaso? Bompo zinga abantu bo bakiraba nenze saayina nnyo mbiranyi na Uncle Money. Uncle Money nali mwagala nnyo kuba nti nali musaamu ekitiibwa kuba nti muwagizi naye gwe nali nkola ki gwe nali neegomba nga muwulira nnyo nga nkyali eriweero. Naye ate nze ngenda otandika okuwagira omupiira gwange najja na type ya vuvuzera ati nga vuvuzera terina we kwataganira na muntu akuba ebyambalo by'obulungi najja n'akola ati ne mugwa eno ne mugwa eri kati ate nze nagira mu style yaki yavuzera kati awo simanyi woddira wa bandi omuteeka na wagundi na wannankasa bibaako enjawulo kuba nze nagira mu kiti kya bandi ate towe ngombe nganda atandika ate okuba nga ate mbeera tetukwatagana naye saalina nnyo mbiranye na Uncle Money kubala kuba nali mwegomba bwegombi nolwakuba singa nali badde ninako embiranyi singa yali wavuzera nganzi nali badde nsobola okukola naye embiranyi naye saalina mbiranyi kuye kuba yali akola bya nanga mpagira ate mu kiti kirala kati sina wetandika kwewala nakasimu omwesizi wa langi ate nze owavuzera ate mpala nowala mba muwalanira ki naye ke kagundi ke kakoze akake
ono wa gomesi wa vira banku walanira kinga oyambala gomesi yo nawe nojja noga nti oze kuwagira ddiba lyo banku walanira so enkolagana yo n'enkoma n'eryetya y'amaanyi nnyo wasemba ddi omuwuliza awo mu biseera bya korona byatandikira ennyo twasobolanga okwebuuzaako nankubira nangamba kiri kitya wafunye kawunga konzenze ebyakawunga ali wakati gyali ekasubi abeera kasubi bamuta ankoma ne bamuta era twagendayo ne mukomera nga bamusibirawo nga tugendayo ne tumulaba era paka twagira n'avaayo. Okay. That is very good. Kakati tutunulire vuvuzera ye yasooka ongambi yeno ye yasookera ddala mu bulamu bwo eyo wagijjawa vuvuzera eno nali eno nagiteekamu akasente nenjifuna bajinguza ndooza omutwalo gwali gumu naye bajimpa omwana najinguza naye ngendo gifuwa bwendi vuvuzera eno nga tevaamu sauti gyenkolaki gyoyagala yenjagala nengamba ndooza banzibye naye ngenda okutunulamu bwendi nga ndaba ddala kituli kyerere kuba nze nali manyi timubaamu oba muli akaki akantu akakyusa eddoboozi nali njagala nakimudiza mugempa sente zange nga oye kangende nakyo netambulanga nakyo nenjiremerako ngenda okulaba waliwo n'omwana wayaje nanga ate babwe eyobeera bwetu naye gwe nyini tekiniiki ogijjamu eddoboozi naye kasa nagifuwa neeyogerako bweti tewagita nenga tandika gikyusa maloboozi kati njiraba eno bagiwerawera yonna ndaba wajoocha bagiwera nga bawera ebidomola wano yali ebadde ekyokugiwera bwoti vuvuzera eno wano twali ku mupiira e Bukalasa ogwa masaza nagifuwa neyulika oli wa ssaza ki Bulemeezi nagifuwa oli muli annaka nagifuwa neyulika muno kati bweyulika nentumya mangu supagulu ngiteekeko nenjitonyeza supagulu najoocha bwocha ngenda okuddamu ogifuwa era neyulika omupiira gugenda mu maaso nebuzaabuza nembaga bannemanyi nfunyemu obuzibu ndwadde nentandika guwagira naye nga mpulira obusungu bwamaanyi noonyezaawo alina kuvuzera eringa eno nga simulaba naye nga kankite nenjitwalewo omusajja nga ayokya bidomola nemugaa njagala onjirize vuvuzera eno eddewo ye yagyokya bulungi nnyo kati ate negera n'ekinkolera waliwo omupiira gwe twali tuva Kenya naye gwali omupiira guwedde nga tukomawo kati bino okusanyuka kuba twakola na maliri twagenda abangi ennyo abawagizi ku Uganda ne Kenya neddamu nenjiyuza wano era nenjiwummuza bwe nakoma wano ze nakeeyiriza kano nenjeyokyeza engeri gye namulaali ng'akolaki ng'agyokya yayokyera sente mmeka wali awasooka wano zaali 12,500 nagyokya eno wanne neyokyezaawo kati era sisobola genda ku mupiira gwonna kuwagira nga siinaako reserve zezina ebbiri kiyantuusaako waliyo n'endala naye ku kiyantuusaako nina okubaawo neki kati eno eri eyokubiri ogifuna otya eriwo eno eno nagitumya butumya South Africa eno mukulu Bob wa Socanet yagindeetera era kyova eriko nano ka Socanet yagindeetera nga mpya nengisabuukululaawo era eno yovuze gyesinga okwagala kuba eyogera esingako eno okwogera eneyogera nnyo eneyogera nnyo eno era oli ogikwatako kunze naye kuliko agenda kumu ababiri tosobola kujja n'ogiteekako nga mu nnyumba ogiterekawa erina bbaaga yaayo era ne bwe mba mmaliriza okufuuwa enamboola obawa eyingira bbaaga n'ensibawo yakuwanikibwa waggulu so weeterekebwa tewatuukibwawo muntu
tolanza nagimanyira gikwatako mu nyumba muno oba olinamu ekyapa ky'ettaka ne vuvuzera eno kyekisinga okuba n'obukuumi obw'enjawulo vuvuzera eno lwaki yeyandaga ebyo ebyapa byoyogerako Kamodo njagala abatulaba obabuulire vuvuzera eno nagifuuwako kedda naye ng'eyeetaaga omukka mungi erumya n'enjala erumya n'emba emmere olya buzito ki lw'onaafuuwa vuvuzera eno era bw'oba omaze okugifuuwa era olya buzito ki obw'emmere bungi ki vuvuzera eno nga onoogifuuwa togenda nga olidde bumeremere buno matooke biki mpozi okuleka akawunga ne chapati era nze seegomba kugenda nga mbadde nina omupiira ng'ogw'amaanyi enamboole nompa bumeremere kuba eyo ne bw'olya temanyi mmere egikubira mu ddakiika so kiro z'akawunga nga mmeka okusobola okufuuwa eddakiika ekyenda ez'omupiira olyanga kiro omupiira zibeera eddakiika 9 tubala eddakiika 9 singa nga baba tebayingidde eki mu extra time eddakiika 15 so katubale ekyenda ekyo official time tolina kulya kiro olina okulya emmere era nga gyolina okulya ekigero naye ng'olidde emmere ekola ki esobola okubeera mu mubiri chapati zino oliyinza kulyanga mmeka ne bw'olya chapati 3 ez'emmeka ez'olukumi oba ez'enkumi 2 ne bw'olya ez'ebitaano nedda ssebo chapati y'ebitaano wano oba tejja kukola olya olyongerako bwongezi byakunywa vuvuzera nga kino kisoda kino ekyawanulita onywa bimeka sitambulira nnyo mu busoda nze kusinga ntambulira nnyo mu mubisi omubisi guno omuganda omwenge bia onywayo kureti nga mmeka ng'onaafuuwa eddakiika 9 emu ekitundu kureti ngiteeka wali onywa kureti emu n'ekitundu toba tofukefuke kugenda kwetawuluza ate eno Uganda bagitwala Nigeria egiriwo byategwe nti kaŋŋende nfuna awakyamirwa sikifunangako ndoza ndikifuna mu biseera gye bujja so onywe kureti emu n'ekitundu mu ddakiika 9 nga tolina woolaze nti kugenda kwetawuluza ng'ogenda kukola ki gwonywa gwe gufuluma kubeera nze amaanyi g'okozesa omwenge guba gufuluma bufulumi n'entuyana gy'oba otuyana osinga kukozesa kide nairo oba butasika oba kirabu ntambulira nnyo mu nairo omugga omunyogovu oba oguliwo ogunyogoga Extra Digest mugoba nsonga tuline Kamodo muwagizi wa mpiira era nga zino zolaba ze equipment oba ye equipment ye gyakozesa okuwagira omupiira that is Uganda ng'esamba ensi yonna enambole oba Viper ng'esamba club yonna wonna so bwatyo bwayimiridde Vipers eno osasulwa mwezi osasulwa mupiira osasulwa wiiki sisasulwa bwe libanga bagize batuuse okuba nga basobola okuba nga bansasula balinsasula ku mulimu gwenkola kuba kati kituufu naffe ne tuba nga bakola ki batusasula kuba omulimu gwe tukola batono wakati nze wano noonyeza mu East Africa wonna sirabangako omuntu ankyalenjinga mu vuvuzera akusinga ali mu nsi ki simuwuliranga kansinga era singa bateekawo ku mpaka za vuvuzera wenjagala ndabireko ani ansinga nange mulabeko naye wano ngenze mu nsi simufunangako abawagizi n'obalaba nga bafuwa naye nga bafuwa bya kisiru n'omugaba biki ebyo by'ofuuwa vuvuzera eyo ngimanyi nnyo kuba nsobola ogyogeza buli kyenjagala kyonna eyo nsobola ogyogeza buli kyenjagala bw'oba tofuuyisiza muyinza fuuyisaawo awalala okuyisaamu eddoboozi mu vuvuzera eno osobola okukosa ennyindo n'ogya
zisobola kakati oli wa mumwa okay kale mbadde nsaba abatulaba otufuuyiremukko eka ogikabisa amaloboozi ameka sigabala mangi kuba nyinza okutuuka nga waliwo olyanvuma nga sigenda muddamu mu kumuvuma omuweereza buweereza mukuba sauti yavuzera nga ye muvuma era nsigala siza muvumi vuzera yabakoze ekyo abantu bakuvuma oli asobola okuvuma kati nga nosanga bavira engeri gybalina gundi enuguye ate kamodo yagenda nakuvuma olinga kino nemugaa kale n'omuweereza naye n'omugaa naawe olinga kino ng'okiyisiza muno mweyovuzera yisaamuko kimu yisaamuko ekitazitowa ekyangu yangu nze njagala efulumya bizitowa kufulumizaamu kizitowa saagala bugo fulumyayo sisobola nage so interesting tulineka mukulaba okukwo olowooza abantu babasiimye musiimiddwa omulimu gwe mukola guno gw'okuwagira osiimiddwa bw'otunuulira okuwagira kwo n'ekyo ky'oli olowooza osiimiddwa byenkanankana abantu bo batusiima kuba sinza agenda Namboole nenvaayo nga bwe nagenze nibwengenda na nusu 100 nkomawo na2 emitwalo basatu kale omukwano ogwo gwe gwasinga okunjagaza n'okuba nti nga banteekamu nnyo egundi nteekamu nnyo ebbugumu eddene muki muvuzere eno kuba wotegeera nti abantu bakola ki bakwagala kuba oli oba tomugenda muga nti mpa kuba sijja kukusaba naye oli ogenda okola jangu kamoddo kwata nange kwata ye ng'anyumirwa atandise nakuzina buzinyi mazina nga so nga vuzera eri mukola ki mukwogera n'atandika amazina ge kati mukusiima nakuyita naga kwa modo kwata ofune ekyokunywa kwata ekyokunywa tugayo ndabira nti baba abantu batusiima naye ate ndowooza ate abakulu ate abasingako bali tebasiima kyetukola mpozi nga walibeerayo ate omukulembeze omulungi alijja n'ayagala ekintu kyetukola entalo z'omupiira zikukosa zitya talo z'omupiira ono mukulembeze avuddewo eno kirabu eriweeterwana bayomba bino gundi bwe bityo ebitali mu kulwana okw'ebikonde n'amayinja bati entalo z'omupiira ezo politics w'omupiira akukosa ankosa abatagenze ku ttiimu yange mbanze bwabanga tali ku ttiimu yange nga Viper bo babeere nga balwanaganira eyo nze tebinkwatako naye okuleka nga bakitadde ate kuki ku ttiimu ng'eyange kuba batandika ebyo ate kiba kibi nnyo tekyetagisa mu mupiira enkolagana yo ne president wa FUFA aliko kati yinginiya Moses Magogo eri etya si nnungi kuba ngambira nti si nnungi abawagizi bano aleka ayagala nnyo nga oli musiraamu yaddira n'addira ekintu ekyegundi omuwagizi nabanga ayagala nnyo abasiraamu kuba yatemako nze n'atemako ankomane bamanyi abanene mu kintu kuba kati ne bw'onoosiiga langi emirundi 10 ng'osiiga Kasimu olwokuba musiraamu n'otwala ono omwana ono owagundi owabigomesi wavira nti gwotutte agenda awagire ku national team tebayinza kukola kintu kyetukola era Kasimu ne saawa eno tebamumanyi naye baddira naga kati okutwala oba ayina nnugu simanyi yaaki naye ndowooza nyinza guno omwaka okukiyiyaako ndabe nga nsiramuka bw'anaaba avuddeko ate nzire mu Bukatuli osanga ali ntwala nempagira national team lwaki oyagala kusiramuka ate obala obuveemu dde mu Bukatuli anti aba avuddeko anti ayakola basiraamu be balina okubanga kuba nze ttiimu yange njagala nnyo Uganda Cranes nnyo njagala nnyo naye okola twawagira ttiimu nga tumanyi teeka tulina okgenda kugundi mu Africa Cup nzijukira teeka twali tulina okgenda n'ogwaddako ne tuwagira ttiimu nekolaki era neeyitawo neddayo yatwala balangi kasitote atwala balangi vuzera nakolaki vuzera bagitongozereza South Africa kati omuyina mu Uganda mu ggwanga kafuluwayo mu gifuwa omulese wabula totute walangi gwe yagala kibeera ali nga kibumbe kiri wali kiyimiridde
so nga naba banda fetwa tubaina Uncle Mane yali abayina bayitirivu abo kusiga langi yali tugende designinga abana tubayina bayitirivu abasobola kusiga langi n'okusinga yakasimu abo bakasimu bayina tambulira kufe namanya nti kamodo kwali namba 2 Uncle Mane kasimu n'olukononya boteka obutesi nenge novuzero tojirese ino sauti efuluma wano nebo twaligenze South Africa ekifaananyi kyali fulumye kyali badde kyamaanyi nnyo. Mwakolawo ki nga musuuliddwa obutagenda kuwagira Uganda mu Africa Cup of Nations? Mwe ba senior supporters abantu abasinze okuwagira Uganda ba number 1 fan gwe ne mwami Uncle Mane mwakolawo ki? Twatuze gundi abannamawulire ne tubagamba ne tugaba naye nga twe mu lugunyo lw'okuba nti bakoze eki batusudde ne baleka Uncle Mane kale bwe baba baagala gundi kati South Africa basobodde omutwala mu World Cup kugenda bugenzi ng'omwagizi ow'eggwanga ne bamutwala abeere ku mupiira gwa World Cup gwe ttiimu ye eyiseemu ate tutte muntu oyo kale oba toyagala kamodo twala Uncle Mane kufa babiri akole ki bw'oba toyagala Uncle Mane twalawo kamodo naye kati twebuuza ababiri mwembi twakola ki inginiya magogo era kati nganze nendowooza nenga nti ndowooza omusajja ono pulezidenti waffe omupiira ayagala basiraamu kuba bwobanga toli musiraamu tolina kuwagira national team kutwala olina giwagirira Namboole. Lwaki temwagendako ne musaba appointment ku Fufa House ne mwogeramukko naye? Kwogerako naye gundi yagenda Uncle Mane n'ayogera naye ne bamulimba waliwo ne TV yamulimba nti tugenda kutwala era tebamutwala ne muga Uncle Mane kakkana kireke kiganye ekyo kintu kyesonyiwe tukakane duli boolu tulifuna fa president alinga omukulu mulindwa kuba wali watambulanga nange najira nenkola ki nenkweyungako kati gwe kimma amazzi bajja tutwala kyenkola kyokayoke Nambola tubalira takimanyi tosobola kuleka kati Uncle Mane oleseka modo noga tupatikawo abawagizibu abadde begomba fe kubanze nange nalinga negombani Uncle Mane twala Uncle Mane kamodo mwesonyiwe bwe batomwagala ekitegeera ate Uncle Mane batomwagala twala mu kamodo kale oleme kuba ekintu ekibuzebuze baleme bagoba gundi kamodo yabadde kyo Uncle Mane oba yakaddiye baki bweri twe otwaleko omu oba bombi balina obusobozi sente zibeerawo n'ebitongole byennyini weebiri kutulina kampuni ya Airtel basponsa we bali tulina Nairo Brewery naye ate je kyasinze okuwagira kwa gwe mwenge gwenfuwa eyo nakoma naji kuba gundi bampa kwa gundi awe ketwakwa ne kamilioni kulenzi na mutima kajukira babateka ku billboard kati bomanga nakolera ko nga ate nawe oli mugundi mu kintu kya fufa lwaki tojukira muntu oyo nti kamodo lwaki tumututte ate nawe akalango kasigala akolaji babu kubi gundi ogandi Nairo yatutte kamodo mu Africa Cup of Nation kigenda kukosoba gugenda kusigala ng'onyumirwa obutagenda bwamwe bwina obwakozesa Cranes mu performance yayo kijagikoseza ddala kijagikoseza ddala obuwagizi tokiyita mmere era kyovala abaana batuukawo Namboole ne bakuba omupiira omuzibu ennyo buwagizi era olaba na wano omupiira guno ogubaddeyo okuvuya kwonna obuwagizi kintu kyamaanyi nnyo timu ya Fero ya Viper yino yakyaziza wano Sudan ekigikubiza buwagizi okuwagira wano ffe kwetwagira kwa amaanyi nnyo kati bwobanga nze singa mu ggwanga mu Afirika yonna okubanga mpagira omupiira ne vuvuzera eno lwaki oba onsuula ondekawo eno sauti abaana buli ne babeera mu kiseera wadde ne bagiwulira ng'eyogera bagamba lazima kuba zisiza kukakkana nga sinalaba ku ggoolo naye kati nayo kirina kyekitukosa okay tuline kamodo muwagizi wa mpiira ate nga musajja guwagirira mu kuyita mu byuma bino oba mu muleereetu guno ogumanyiddwa nga vuvuzela vuvuzela eno of course abazze bawagira omupiira mugimanyi kikyentegeeza n'endabika yaayo gugiraba wano sound ayingirira wano wanaafuuwawo mukka
wano wafulumya eddoboozi okusinziira ku kyaba asazeewo ne kyaba ayagadde. Tutunulira obulamu bwe n'engeri ne byayitamu ne waatuuse mu kuwagira omupiira wano mu ggwanga Uganda. Osanze kusoomozebwa ki mu kuwagira omupiira? Sinafuna kusoomozebwa. Kubeera nze olutuuka bwe mba ntuuse obanga bwe mba sinnawa kujja bagamba bakamodo yalwadde oba kiki obuzibu ki bw'alina naye mba ntuuse era olaba omukwano gwe bakulaga nga era bonna basituka so Namboole ono oyingira otya ku Cranes? Empiira gya Cranes ogiyingira otya? Oyingirira bwereere? Oyina membership life card? Kadi yo nali ngiina naye era yakoma ku mulembe gwa Mulindwa. Nali ngiina nga olutuuka bwe nti twambala zitaaga zaffe olutuuka wali kuyingira ne baga kamodo bagundi bo bali bameka abaana oze nani nani nti nina abaana 5 betugenda ofuwa nabo te nga muyingira naye kati esaawa eno mbirigo kuba nina ne mukwano gwange Fiona Pinky ono wa radio wa Star FM wa Star Fifi oyo munabyamizannyo oyo asinga okunyamba kuba kati ambuza kamodo abaana olina bameka nti bwe bati naye kale kanwane nnyo okulanga nkolaki abagundi bano abagira abatugabira tiketi okuziwa bano abagende okugira abatagenda wagira kamodo oyingiza abaana nomuganda nti nfunira tiketi ezi 5 kati wano nze bwe banga nyingiza abaana wano nze nsobola okuyingira naye nga bano abaana bembeera nabo kiba kizibu nnyo okuyingira era otuka bali baga afadhali gwe yingira bano bakole ki basasule ale nakwo okuyingira mbirigo yennyini obeera mbirigo yennyini twakyasooka tuwazitaaga nga buli bazituwanga tikamodo taaga yiyo ola nakomba neera atuuka wali eba mbirigo lwakuba nti baba tumanyi no ojja nakipenda nogaa nti oba nfiira no ku geeti kanfiirewo kale n'ogenda n'oyingira nakifuba era awo Namboole era nze omuntu okunkwatako nga mupiira gyeguli wa Cranes saagalira ddala nakumuteekako magalogo ne bw'obaani banyagala nyingire naawe nfe naawe. Ofuniramuwa mu kuwagira Uganda Cranes? Nfuniramuwa liri ggwanga lyange era omukwano gwe ndinako kuba ggwanga lyange Uganda Cranes yange kati bwe manga nina ekitone nkyebasa awakani nga olw'okuba esamba inginiya magogo aliko tatwagala nze sigenda lwa magogo ngenda lwaki lwa national team yange Uganda Cranes. Omulungi atulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange yona gyosinzira okubanga otulaba nkutegeeza nti tukyalira abatutumufunga bano and we get their other side of life n'engeri gye batambuzaamu emirimu wano ne wali era ng'olwaleero tukyalidde omwami Joseph Muwonge aka Kamodo aka King of Vuvuzera gwe tuli naye olwaleero tumukyaliddeko mu maka ge ekagoma wano wabula kankuwumuzeemuko tukole ku ssente kati nnyo tovaawo. Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuteerayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emu okuva wali mu bitundu by'e London.
omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteeganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Lastly nga tuwunzika njagala tutunuulire embeera y'omupiira guno oguwagedde ewakaawo wano mu makaago mulimu abaana abali mu kuyitako mu bulamu buno obwa either okuwagira omupiira oba okusamba omupiira ku batabani bo. Mulimu abagusamba naye vuzera saagala n'omu agiyige lwaki kyo njagala ne ngenda nakyo dewe ndi banvudde mu nsi lwaki singa kibaddemu nnyo nga kirimu nnyo amakulu nga nange ekyenyumirizaamu nnyo nnyo naalibadde nsobola omutendeka. Tewenyumiririza mu kufuuwa vuvuzera? Vuvuzera eno ngifuuwa lwakuba nti mukwano gwe mba nina kati nga ku national team okwo naye si eri awo nti ogenda gifunamu kulekera okubanga okufuna emikwano erimu nnyo emikwano mingi n'okubanga okola erinnya buli omu aba akumanyi naye nga si kyekintu ekiri awo nti wali badde otendeka omwana wovuzera manyi ga n'asoma n'akola ebirala. Oyina emyaka emeka? Nyingidde 38. Wow, that is good. Nga tuwunzika abatula balegadde obaweemukko otufuiremukko tukaabizeemukko naye tokaabya nnyo oyinza okunkutula omutima tukaabizeemukko osobola okuzifuuwa zombi omulundi gumu bw'oti bwe mba nga mpuuse bulungi naye kati kesitabuuse ne training kati nina nzirawo buzzi tugendere kwako koddawo obuzzi tofaayo era abantu bajja kumanya nti omusajja emyezi gikunukkiriza mu 7 8 9 tafuuwa ate era bajja kumanya nti Ibula tasaa kugulira kuleeti ya bbiya kubanga musiraamu naye mbe kubanga nze Peter oba Paulo mbadde njikulekera wano namba naye eddiini obusobozi mbulina naye eddiini tenzikiriza si kibi so tufuiremukko aka Uganda Cranes kano oye aye Uganda Cranes oye okategedde nkoba otuwamukko akoye kyo kiki kyekitokota bwe kityo yo yennyini oh my goodness
olowooza ofulumya omukka buzito kyawo bwe guba ku minzaani tugupimire ku minzaani egy'okwanguwa kiro nga mmeka ayinza okuba mu kiro nga 5 buli lwofulumya buli sauti efuluma kiro 5 ez'omukka katonda w'amaanyi gw'ofulumya ate gwe guddawo era ye w'amaanyi nange namukkiriza walo nagifuwa neŋŋamba omukka bwe bagunaatera n'okunzigwamu Okay. So, waliwo abantu ebweru eyo abaali agadde okumanya biki biwenyumirira kiki ofunye mu vuvuzera eno? Vuvuzera eno sinnaba kuba vuvuzera eno ngyetaagamu ekintu nga ddala mutuufu kyange wano opangisa oba wano opangisa sente mmeka? 20 omwezi. So ojagalamu ekikalu era bwe ngifunamu nemala ngifunamu bwe nti ne bwe ngifunamu bufunyi wange kijja kumpaliriza okutendeka omwana alidda mu bigere naye kati tekikuwa amaanyi kutendeka sisobola nga tuwunze katutunulire ebyambalo bino Dr. Lawrence Mulindo yabekutungiza wabyetunza omukulu yennyini yabitungisa ne babimpeereza. Okay. So biri bimeka bino ebyambalo? Biri mu blue ne mu red. Wow. Mayinja 3 training ki lwaki oli ku ddala lya mayinja 3? Kyali ku ddala lya captain naye ndowooza bwe gineeyongerera awo nja kweyongerako amadaala amayinja amalala ate naye kati kyali captain. Abaali agadde okuwayamuko naawe n'okugoberera okusupportinga wano ne wali bakufuna batya? Kwoli ku Facebook? Ni ku Facebook wendi. Okosa linnya ki? Kamodo Muwonge. Kamodo Muwonge ku Facebook? Okay. So you can reach out to Kamodo on Facebook. Mumuwandikire muwayemuko naye. Abantu be Bulaya omwami ono mumuwandikire muwayemuko naye. Ku Facebook akozesa Kamodo. Then awalala olina mukutu omulala gwoliko? Npozi WhatsApp. Ne WhatsApp? Oyagala basomera namba yo? Gibasomere, no problem. Basomere namba yo? Simu namba yange eri 0755 nkaaga 3705. Giddemu omulundi gumu. 0755 nkaaga 3705. MTN eri 0774 nkaaga 3705. Mumukubireko muwayemuko naye musajja talina mutawaana, musajja mulungi nnyo is my friend. Mwagala nnyo. Obako obusembayo eri bannayuganda? Obako obusembayo eri bannayuganda bannaye tuwagire ttiimu zaffe eza wano zetuba tusookerako ennyo okubanga tusoosowaza bwe bali batutadde ne bagamba nti ffenna tudde mu kisaawe tubeere nga tusooka kukola kyaffe singa okudda ku gino emipiira gy'e Bulaaya sooka tuwagira emipiira gyaffe egya Uganda buli omu mu ttiimu ye gy'alimu tuwagire omupiira okusinga omupiira nze ngwagala nnyo bwe bulamu bwange. Obalansinga otya okuwagira Ukraines Vipers essaza lyo n'ekika kyo mu gy'ebika by'Abaganda? Essaza era bwe mbeera nga bwaba nga twali omupiira gwa Viper so ogenda nendiwagira essaza bwe busanga nga obudde nga gundi ttiimu yaffe egenda okusamba ate nga eya Viper egenda osamba sooka nendeka essaza nengenda nempagira ate Viper kuba essaza terisobola kukola ki terisobola kuvaawo lyo lyakubeerawo mpaka akatalekeka omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni atera okusinkana Uganda Cranes n'abawaayo ensako eyo nammwe mufunako oba nammwe abasinkana ku lwammwe mwekanga abawagizi? Mukulembeze w'eggwanga ndowooza ne ku gundi aye katamalina kumanya nti gye tulifa abawagizi b'omupiira kati nga ffe ab'amaanyi
era ndoza tebaddanga nabagamba nti Kamodo Uncle Mane mujje tugenda kulaba omukulu nammwe tuweeyo ku kigundi kyammwe ekiwandiiko kyammwe nti abawagizi baffe ab'eggwanga aba Uganda Cranes amaze ebbanga bawagira ttiimu be bano era betwali nabo nga ttiimu eyitawo egenda mu Africa Cup of Nations ebyo tubirabanga nakole tubimanyi nabimanya wetugambira ndowooza n'omukulembeze tatumanyi natumanya kuba singa abadde baali batumanyi singa batuyita kuba omukulembeze w'eggwanga fe okutusiima obusiimi kaba katono kuba tetuli bangi tuli batono era bonoyita oyita Uncle Mane noyita Kamodo n'abantu balaka batugoberera tetuli bangi nnyo nga tuwunzika olina kyonna kyewejjusa mu bulamu bwo kyewakola ng'okyejjusa mu bulamu bwo kyenakola okusalawo kwonna kwe wakola nga olaba okwejjusa oba kwakukosa mu bulamu bwo kwenyinza okwejjusa oba okusalawo kwe nakola kwonna kwali kw'amaanyi nnyo era nasooka nakutuula nnyo neŋŋamba ne kansalewo ng'omusajja kyekyokuva mu Villa okudda mu Viper tekyambeerera kyangu naye okyejjusa sikyejjusa kuba kati essaawa eno nnyumirwa gyendi ate kati ettiimu gyendiko mpulira gyenyinza yengenda okubeerako obulamu bwange bwonna inshaallah era njagala nnyo oli mufumbo n'abaana okay tetugenda kubanga tusukkawo njagala kwebaza ttiimu gyentambulira Idris Lukwago njagala kutumirako tumira ku bantu ntumira mukulu Bob owa Socanet salute oyo ambeereddewo okuva natandika okuyingira Uganda Cranes Socanet the sports solution man oyo ambeereddewo teri mujozi gwe nali nguzeeko ogwa Uganda Cranes buli mujozi gwe njagala ngenda bugenzi ngakola ki ng'akuwanga bateekako erinnya nti Kamodo nentumirako omukulu Pade Maya owa Woodrich naye omukulu ambeererawo nnyo ntegeddewo wansi wali bwe wati awo yambeereddewo nnyo mu biseera bya COVID ono ayayaya sirina nakyemwogerako era mwagala nnyo era bw'obanga ogenda ng'obadde oyita ku luguudo olw'e Masaka okyamangayo ekyo ebyokunywa oba oyagala ku kasoda kulya gwebasa omugamba ndi Kamodo okay that's good otolinayo mulala gw'otumira ntumira mpozi n'abawagizi baffe aba Viper mwenna omukulu Lawrence Mulindwa mwagala nnyo era oyo gwe nsibiddeko ogundi yali nyamba mu byesinga okwagala bagamba ewe tokonkona nga nkonkona biki sirina konkona kubanga era ayinza omuwagizi we aliyo lwaki mba nkonkona Ibrahim Kasage manya gange kulwa extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusuka olunaku lwaleero nganya nebaze Idris Daniel ne Tony Lajapon self then big thanks goes to our sponsors mwebale nnyo mwebalire ddala mbagamba nti mubeere bulungi tukwatagana omulundi oguddako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh see you next time mubeere bulungi